kunatenga ko tekuli gate kuba iliyo bo kuba gate wano gate wali wano tekuli gate naye kirungi wanene ekimu gundi gate pass kuyingiza kimu so wani ya mmero basina. All right, thank you so much guys for watching this channel. My name is Maurice Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Mwebaza nnyo mwebali dalo kubena nga subscribing nga liking nga commenting. Ndi ku Salama Road nako lwalero ene Salama Road eno jeje tuva eno obova mu town ngodde eno jodda eriye Salama Road eriye Munyonyo bitundu bichi byonna bitundu ebiranyewo wali we wali Katuba stage we wali ja live we wali buli kimu so eno je bayita Salama Road oba ogenda wakulekana oba ogenda Busabala oba ogenda Munyonyo kyekindese ku Salama Road onako lwaliro nzize kubeera nga njogerako ne baganda bange as I told you nabagamba nti most of the times nzija nendaba kiri kitani bagita Matendo restaurant tuli ku restaurant yani tawe mbatero bagamba ebisera byonna nti mujje muwagire baganda bange mujje this is the only way we can lift up ourselves naye Matendo restaurant yani ani ali wano onako lwaliro nyambadde sazi leero sambadde nga bwentera okwambala ennaku zonna nabadde ku Kataafu Lubega nonninye nga towankubya akagere paka kati nkyawenyera naye izello nenga kyekiro omwe banye kula customer care katuyingire munda tulabe kuba baboss batira okubeerawo baboss batira okubeera ku mirimu gyabwe nga alambula yetu yasanga omugagga katugwe ku mugagga tulabe baba Matendo restaurant and take away yeno bujoje nanga bro so kula bachana chama naye nsanyusa okubasanga naye nsanyusa obbala kati no bulijjo kati no mbale ndi mubagamba nti simanyi ani CEO Matendo restaurant yeno bujoje nanga tata bulijjo so nanga obulango botu kulaba wewe mwenna mwebale nnyo kulaba Maurice Kawesa nsanzeewo ku Matendo restaurant okola kiwa wano wembeera biseera byange eby'eddembe wano wobeera biseera byange eby'eddembe era mbaawo ndowooza 24/7 tovolaba omuntu yenna alina ayagala okutuwagira n'ayagala okwerabira ku tanansibo jangu olye kunatengako tekuli gate kuba iliyo oba okuba gate wano gate wali wano tekuli gate naye ekirungi wanene ekimu gundi gate pass kuyingiza kimu so wani ya mmero basina. Leo gana wange kye kyotabe bwendi mpula kyekirungana amanya gafama amatofu erinnya lyange oba osobola okumpita omulangira Bulondo Abe Joli mulangira Bulondo Abe tamuzadde muzeeyi ekoyada Bulondo Abe tamuzadde muzeeyi ekoyada tuli naye onako olwaleero kammaloko okumuteekako ebizibaawo wano ebizibaawo byo nange nyambala ebizibaawo nenga oba nnyo guys okubeera nga mulaba customer care live on stage mwe bali ddala okubeera nga mulaba buli kimu tuli ku Matendo restaurant Tonans yo lwaki mumanya gonna Matendo restaurant kubanga kyatendo okuba ne restaurant Matendo omanyi ekigambo Matendo kiva mu bintu bingi ekintu ekyettendo okitegedde ino restaurant si ya muntu omu y'abantu bangi okitegedde kya Matendo kubanga twegatta ne tukola ekintu kitya kino okitegedde kyova olaba twatuula and we drafted ne tugamba kiki ekiyinza okuvaamu omuntu kyalaba ne waba mukatuliki ne bwaba musiraamu ne bwaba museveniside ne tulaba ekintu kiki ekiyinza okumunyumira tugamba waayi katukole Matendo restaurant and take away kubanga buli muntu walaba erinnya Matendo emusikiriza okubanga ekintu kya ttendo yo ozanye movies nyingi ez'amaanyi yes movie kije watandikira ku Aromatic Entertainment nasandika satandikira mu movie Aromatic naye nga yali under Aromatic bali bagiyita Nsiimani kajja kagenda nakuyita manyuze mbadde sigana nakujja no nyina gwe ngendo okusingana nensaze omumala okujja okugamba linda komanyi osaagasaganya
Kajja gweberamu kajja kati mbuuza wakagambye benagambye oba ntandika different ate gwe family yammwe eriko okwogerera naawe wali atajagala ogenda tegula kiwedde akamali kakutegeera naawe laba noono yali ya mukulu mulimira Slight Nsimani yali Musumba production Nsimani ogitegedde Nsima Sumba njo kati iyo film gye nasooka okuzannya sijjukira kiki nazannya specifically nenga ye film gye nasooka okulaki okuzannya ndowooza mu firimu eza Aromatic Entertainment natandikira Makungula Amakungula yali Sewi ngezannya ku Bukedde TV1 yes lwaki mu bitone byonna kusamba mupiira kubaka kuzanya katemba kuyimba lwaki mu bitone byonna firimu lwaki walonda firimu omalika tuli basajja Katonda alina kye yatuwa era obeereyo ng'oli musajja nga teweepimira manya ensi togisobola olaba ffe omusajja naye oba ogenda kwana omukazi osooka n'omulaba n'ogamba naye kati oyo agenda kunzikiriza tagenda kunzikiriza enkwana ate omukazi wange namufuna nti akati nasiiringa kakati ogenda n'olaba omukazi n'ogamba onaavuga Range Rover simusobola banze sijenvuga sinnatuuka okusobola nagigula nengamba kati nina kukola kati ffe tulina kye bayita okwepimira kati olina okupima n'ogamba ku kitone ky'okuyimba nkirina kubanga nawe weewulira nawe okiwuliramu bw'otandika nkulowoozaako lwakuba maama n'ogamba ekirowoozo nno kibi lwaki mu nnyimba zonera nkulowoozaako anti ye muyimbi gwe mmanyi sina muyimbi mulala gwe mmanyi ku nsi kati kyenkugamba nti nno osooka ne weepimira n'ogamba okuyimba sikusobola n'ogamba kino sikisobola nengamba kangeze mu kuzannya twazannya ku ssomero ate nga wozannya baseka kwe kulusalawo okunoonya Aromatic Entertainment ate ekitone n'ekipolishingako katono nekinta kiti bangi abali eyo baagala nnyo omukisa Aromatic Entertainment ye number 1 mu Uganda naye bakajja okuyingira mu Aromatic kikalubamu bwekyakwanguyira kitya oba kyakozebwalira kitya kikaluba nga tebayagala omanyi kisinzire saa zino tebayingiza mu Aromatic Entertainment kitegeeza togenda yingira kikalubidde naye baba baagala abazannyi kyangu nnyo era abantu bayingira okitegedde kati nze najja baagala kwolwo kati nawe linda paka ebalirangirira nti bakola ki obuzibu abantu baagala okweterawo programu ate ezitali mu kampani kati gwali eyo ng'oyagala oyingira Aromatic Entertainment following a page yange nga Bulondo Abe Morris Kawesa Jordan's YouTube ne Facebook otuwa updates za Aromatic Entertainment ku YouTube omuntu asubscribinge ku YouTube alinde buli video gyoteekayo nkiwa Aromatic tesobola kulangirira mbu ino auditions gwe n'otateekayo oba nze nesitateekayo oba Aromatic Entertainment nga kampani netateekayo kati gwe toweekaluubiriza kuba eyo nkoze nti okuyingira wabijja kukaluubirira linda balangirire tobakolera program Abe yo karakita ki ekyasinza okukozebwala mu industry tewali nze ndi muzannyi naawe nze ndi muzannyi ndi muzannyi oŋŋamba kufa oŋŋamba kuzannya laavu oŋŋamba kuzannya bya geeti biki comic characters kuzannya serious characters buli kimu nze ndi muzannyi ndi director ndi muwandiisi kati character kyenema tewali walizanyeko senior love nnyo nazanya mukuzanya senior embere yali kutuseeko nova mu scene ngamazo gizanya mbutufu na uliango mwala kozanya na akutudemu katulaba mu Aromatic Entertainment ndoza yefe company ya film esinga bawala abalungi konsi nga sewana yefe abasinga bawala abalungi nsinika nabo ebinnyo tuyomba tusaaga mbayita n'abannyinaze kubanga bw'otakikola ogenda kubakwana ate bw'obakwana omulimu ne gufa osegedde kyova lanze nabafuula baki bakwano bange kati ova olaba nti nze bwe nzannya n'omuntu ngezaako okugjayo ekyo ekintu naye nkubuulira sifunaako ka feeling neŋŋamba nenkyukamu bamumbeera neŋŋamba nti ono oba ŋŋenda kubanga baganda bo
inza yambalira ne wali nga weebali otegedde kitegeeza nti nze siriimu ndoza anyway Mungu yantonda ndi musajja ateekwanya gwoli kyali wangu mmanyi nze seekwanya kyova olaba nti njagala nnyo ebintu ebiri serious ate ekirala ndi mukulembeze mu Aromatic Entertainment bwe ntandika embeera ezo tuba tugenda atasitwe mu business zonna tulina business ezenjawulo tulina okusobola amanda kuzimba oba hotel oba lodge kuvuga boda kutunda ngatto nga nze zentunda lwaki gwe wasalawo n'ogamba nti kampuni ekirowoozo ekikola restaurant oba business zonagwe nkugambye nti restaurant eno eriko emikono mingi twatuula ne tugamba tukole ki alina obusente bwaffe obutono kano restaurant eno nga bwogirabako akayimba kokka muri snacks kokka keekaaliwo ate nga naako ak'emaaso muri snacks tekaliwo kanaako emabega mwe bafumbira nga keekaliwo ne tutula twalina endowooza nzikwataganamu ne bannange ne tusalawo okukola ekintu ekinene bwe kiti naye lwaki twakola kino tetwagamba nti ye bizinesi eriyo just fe kyatukwata bukwasi ate kino ekintu kirina foundation wano wasookawo omusajja ayigako Nadi Peter ng'era alina ka restaurant akatonotono kwe twatandikira bizinesi zonna nzibu mu Uganda sisobola kugamba era ayagala okukola restaurant lindamuko katono saagala kubuulira nnyo nsonga naye alindemu ayagala okukola restaurant osobola sente ezo osooka ozigulamu ettaka naye ng'ate ogula ettooke ku 15,000 n'olifunamu emitwalo 6 lwaki mba nnindamu nyongere kubiriza mwenna abagala okukola restaurant gikole nga tolina mulimu mulala ojja kugifunamu gikole nga tolina mulimu mulala nti restaurant eyo genda gibeerawo kuva ku makya paka lwennyuka ojja kugifunamu naye obanga olinayo omulimu omulala ng'oyagala kakula nka side business nedda gigulemu ettaka lijja kukula kuba ettaka ne bw'oligula kati miliyoni 10 enkya ng'oyagala ditunda 10 bakuwa sente okimanyi yes kati nkubuulira oba tosobola gituulamu sina restaurant yokka bw'oba mu Uganda tosobola kutuula mu business yonna ng'oyagala gikola nga side business gireke gulamu ettaka Blondo Abe tuli naye olunaku olwaleero ku Moviranske Media bakita Moviranske Kaweesa show eno agamba eyogidde bannaffe abamatendo restaurant ate nga bwe tuli olunaku olwaleero tuli ku Matendo restaurant wano ku Salama Road eminyini wabojja ate ng'era tuwagidde bannaffe aba Aromatic Entertainment nga bakugamba bo bazannyi babina Uganda era bo balina movies zaabwe ziri ku Trust Films YouTube channel tulina LM Movies nayo ya Aromatic Entertainment nakugamba bwe subscribe ku Trust Films olina kyofiirwa eno ku LM beera yonna ng'osubscribingayo obeere ng'ate olaba Abe kisinzira ku ki okuwa character kati nga bwe bakuwa character ya Tanansi kisinzira ku ki omuntu omuwa character gwe ng'omu ku ba directors usigwe wekka kale omuntu omulala yenna kati for example nze ndi mukwanyi bwe bagamba era bampa nnyo characters ezo atonja Samira gwe kyagala okugamba nti no bampa character Tanansi nga ndi musire Chenadenga. Tegeeza. Nti omanyi olaba kyogera kituufu. Kubanga waliwo osobola kati nze ndi jjoli obulamu bwange bwonna. That is the answer I wanted. Nze ndi jjoli obulamu bwange bwonna. Nsaaga, nkuba ebiboozi. Nze ne bwe tuba nga tugenda kuziika n'omufu nenanyini mufaasi aseka. Nti nze buli wembeera tuba tuseka. I think bw'obeera ng'okikola nga bwe bulamu bwo bw'otambuliramu bw'ogenda ndowooza baba bagenda okukasitinga eyo omukulu ayinza n'ogamba kino kikalakita kya muntu kyetaaga kubanga musirusiru ng'ambe okitegedde nze kye ndowooza ndowooza nkize mu bulungi kati eyanza gye mba njagala otegera oli musirusiru olyawo tolina makulu kakati Abe twali mu customer care ndowooza yali season 1 owazanyira era ng'ozanya nga sikaati naye nga si nnyonyonyo nga mu season 2 character eyo bwekuze ng'ozanya n'omuwala yali jasi yes ng'ogenda n'omusanga oluusi mu kiyungu
n'omusabiriza obumere noyagala okumukwanakwana ebyo bwebityo lwaki olowooza nti asikaali ono bw'abanga asikaali ali ewaka ebiseera ebisinga beekwana nnyo ne maid kyova olaba ate munnaye ekintu ekyo ndowooza omusajja ayagala okukiprovinga wrong ye saakumirirwa okyemu nno nzanye customer care season zonna naye nga seekwanyeko nagundi naye mu season 1 wamusonsekangayo kw'obugamba naye era obugambo naye era nga yakimiriraawo saakikola omuwandiisi yakimiriraawo saakikola nti anyway nze lwaki nsuubira nti nno asikali alina kukwana maid basonga bwe babeera mu tuluba eri muyagala kukwane muka boss ndowooza kati gwe saa zineno era bano ba waitress balina kwekwana n'abachefu ndasonga be baliwo nti bava mu kiyungu alaba chefu yes okyegedde kyovola abazanyi beekwana n'abazanyi kyovola abazanyi beekwana n'abazanyi era kyovola kampani ezikuze ennyo mu nsi zigana kapoling lwasonga amanyi ebigenda ovaamu ng'ewaffe tebakkiriza kapoling era oba okapolinga manyi okikola mu bubba nga ku ssomero ewatabula bakapoling kitegeeza tewali mateeka ne wano mwana matugaliza okukikola mu buki mu bubba tetukutegedde ne bwe tutegeera nti gwe olina akantu k'osenseka omugundi tukutuuza ku board mu disciplinary committee netukugoba tekikkirizibwa tetukkiriza era tewa signing contract yaffe gundi zaffe terms and conditions tetukkiriza okitegedde naye nga buli muntu beekwanira mu field gye balimu ogenda sanga abamasanyalaze beekwana amasanyalaze ab'emmere bammere ababooda babooda nabammere kubanga bw'ava wali alya wali yes okitegedde Matendo restaurant ng'oli yali agadde okubeera ng'ajja ku Matendo restaurant ekola ng'ojjako okuba nti no ereeta abantu n'ebaliisa emmere waliwo restaurants ezimu oba hotels ezimu nga zo zikola ne outside catering Matendo ekola outside catering oba eri wano wokka ekola outside catering mukola tukola outside catering tufumba emmere ya buli kika okyegedde tufumba fast food tufumba local food tulina snacks ez'enjawulo tulina juice omulungi every drink tugirina waneeno tulina buli kintu waneeno ku Matendo nga ekyetaagisa okuba mu mmere omuntu eyalegadde okubanga Matendo restaurant emukolera outside catering for example ze nina omukolo gwange kwanjula oba mbaga naye nze njagala Matendo restaurant yeba efumba ku mbaga yange nina kubookinga mu budde ki kiba kirungi nnyo omuntu n'obooking omuntu ng'abulayo emyezi ebiri okitegedde naye era nga nayo kiba kiguddeko bugwe nga it is an emergency you can call ne tulaba how to fix it okitegedde either tuyinza okugamba weetuli oba gundi abantu baffe bonna bagenze naye nga tusobola bali mu field naye nga tusobola okufunira okitegedde gwe kyoba omanya kuba ku namba nze agikwata kamwa kwogera 07 00860390 ya Airtel gye tulina osobola MTN yiyawo wansi ogibateereddewo zonna weeziri awo osobola otukubira ne tulaba butya bwe tukikwasaganya naye nga mujje mutuwagire nammwe kiba kibi nnyo omuntu okufumba emmere netagwawo ebyaddala mujje mutuwagire okigede nga bwe mutuwagire eri mu firimu nobaba ku Matendo mujje mutuwagire emmere yalayisa ate ewooma ambe nze ndi waka ndi ku dduuka lyange sagala kuvaawo ate si nowa boda gwentuma bulijjo ali wala naye njagala kulya mmere ku Matendo enjala ennuma nkola ntya osanze naba obadde ojjaawo boda zaffe zonna zigenze zina tulina mwe tuteeka emmere mwe tupaaki era byonna biri branded Matendo restaurant ne Kampala yonna emmere etuuka snacks tuzitambuza Uganda yonna
Okay. Naye emmere local food ne fast food Kampala yonna Kampala Wakiso emmere wonetu nkuba bukubi simu eyo bukubi simu netu n'oba oli Matugga n'oba oli Ntebe n'oba oli Kyengera n'oba oli Namanve emmere etuuka n'oba oli Gulu n'oba oli Ntebe bw'oba oli Gulu snacks zaffe zituuka tuzipakinga bulungi nezikutuukako mu bulungi n'oba olina kapate Gulu n'oba olina kapate Mbarara oba Isingiro oba Kasese tuzipakinga bulungi ate n'ozifuna nga zonna zikyali okay ozifuna zikyali okay tewali ogenda kubeera nga okola order ku Matendo restaurant emmere netakutuukako mu budde abe akugambye bulungi nakugamba nti nno bw'obanga oli waka obanga oli ku dduuka lyo nga tolina maanyi gatambula nga tolina maanyi ga booda kuba bukubi simu eyo emmere egenda kutuukako mu budde tolina bw'ogenda kwekwasa nti nno sigenda kuwagira Matendo restaurant nti ate sirina budde bugendayo sirina booda weziri awo genda zibalagako ebipakiti webiri awo bigenda bibalagako nabyo byebireeta emmere kitegeeza emmere ngikutuukako nga tegenze mu nfuufu nga tekubiddwa nkube ate ng'ekyabuguma ye Matendo restaurant. Okay, Bulondo Abe. Esemu. Omukulu sa Ahmed Luwawa. Yes. Yenna nyini Aromatic Entertainment. Mukama wo bisinga obote mulimu abatya. Take out distance eno. Manyi waliwo by the way gwe nasanga nangamba nti nno kyamazima nga member wa Aromatic. Anga nti nze bwe bampa scene ne director kankana tya ne gwe nakulaba nga ozanya naye ng'ojula namuyisaamu mpi confidence eyo ne ogijjawa gwe ng'omuntu ndowooza kyekyaviirako n'okumpa obwa director kubanga nze bwe kuba kuzannya mba muki muzannyi ekisooka omusajja gwe bayita Ahmed Lubowa taagala nnyo bantu bazannyisa nnyo kuzannya era ddala ne baleetamu okuzannya kuli okw'ekito. If acting is acting then act otegedde then act bwekuba kuzannya zannya omanyi fenna tulina ekintu kyetugoba stardom. We need to be as in nga tuli bantu bakabi otegedde naffe batuyiteko zi icon otegedde naye ate toyina bwe bakyawe bagenda kutunuzaamu kamera otye mukamaawo otegedde bw'abanga ye kennyini agamba ozanye bubi then mulageeko nti okola ki osobola olaba Lubowa awandiika scripting eri structured kuva gyeva paka gyekoma nga yonna ewedde naye ate n'atuuka wakati obanga yakatandika n'atandika okuteekamu zi added scenes n'atuuka okugamba nti n'atandika ogidrivinga ate ng'agitwala sayidi ndala nga waliwo omuzannyi agaanyi okikola otegedde kyova olaba oyo omusajja atuuka ekiseera ng'omukazi agenda kukola nakawala scene nkatidde mukama wange n'aboggola ate taagala nnyo bintu byakuboggola kuba waaboggola bubi anti neba business yes era bw'atakuboggolera n'otadda mu nteeko nga akuvaako taddamu kunyega ate bw'akuboggolera oba weesiimye kubanga manya oba ogenda kukyusa naye obuzibu bw'oyo omwami obumanyi obu kusirika kyogamba nti bayinza okunkasitinga nti ngenda kuzannya naye oba ngenda kuzannya sini bweti ne bweti ne tutuuka okuzannya nenzannya by'atayagala nanzijamu ate nga takugambye bw'akuboggolera ogamba kale akugjamu nga takugambye bw'ogenda okulaba nga teweera ogenda okulaba nga sini gy'ozannya ekufulumya otegedde ogenda okulaba nga omuntu azzeewo ate ng'akikubye ye tayagala muntu azannyira mu kuzannya. Togamba mukama wo bwawandiika sini yagamba nti wano tanansi alina kunkwata mataayi mukwata ogamukwata ate sigamukwata nko mu customer care
Okyegedde kyenkugamba kinene kintu nti olaba ebintu ebituuka nga olina okukola ekirungi. Okyegedde bizinesi gye tulimu kuzannya. Okyegedde era omuntu ali eyo toyina whenever you leero nina tweet gye ntwitinze kangikulageko wano. Nina tweet ngitwitinze ku Twitter yange eya Bulondo official oba Bulondo update. Era nengipostingira abantu balabe. Ngambye bwe nti don't limit yourself in front of the camera. Stardom awaits those who dare to shine. Stardom awaits those who dare to shine. Inti bubanga oyagala kufuuka star togenda kuva wali eri mu bbanga ofuuke star. Oyina okuteekinga kiki kyekyetaagisa okufuuka ki. Bw'oba toliiwo ebyo ojja kulaba nga bonna bakuyitako. Olaba essaawa zino bwe tudda mu nzannyo tuliwo abavubuka mu aromatic batonotono. Tuliwo nze Roger Baker Ahmed Junior abantu balaba batono. Nawe tunadda mu kusaaga bajja kuleetera obuvubuka kuva mu high school buzannye butuyiteko. Kubanga tuli mbyakusaagasaaga. Bwe tubanga tuli mbyakusaagasaaga ate kye tutakola Mungu yakituwa. Bwe kuba kuzannya kuba kola ki? Bwe tusumulula kuba kuzannya. Naye osanga abantu ng'obuteekamu omugamba action nga sini ogimunnyonnyodde yasuze ne script agimanyi ku mutwe naddamu alengalenga. What? Naddamu lengalengalenga. Okyegedde? Manya oba ogenze. Waayo ky'osobola. Waayo ky'osobola. Ate ekirala abantu balowooza aromatic nga yo yegenda obbafuula abakabi nedda bo be bagenda okwefuula abakabi mu ki mu aromatic entertainment. Kuba aromatic ekuwa chance kuteeka ku platforms abas. Then you have to express. Bw'obanga nawe to progressing, then we shall leave you and chill you in peace. Then we shall leave you and leave you in peace. Bulondo Abe, Gemanyage, Abe. Wasoma kwenkana? Nasoma paka senior ya mukaaga n'ennyongera yawo ku gundi ku YMCA n'ensomayo kota 2. Ey'okubiri muzeyi wange n'afa n'enkita. Ngo progressing ati? Nali nsoma mass communication and journalism. Nasoma ne Roger ayina no gwa gitaddeyo TikTok. Ngolikana kato nnyo. Wajoininga movie industry ngone myaka. Na joininga movie industry. Kandabe kuba movie industry eno ndi mu kutambuza mwaka gwa 9. Joininga banene emyaka emeka. Ate tibimbuzabuza. Jukiraza kujoininga movie industry nava wali wa Musuuza. Wano Mass, Big Talent. Nga wembeera kuva 2014 wembeera 2014 ngambera Musuuza. Nga wetuyiribira wetukola kinga nsula wange. Nsula wa Buganda wange. Ojote Kampala. Nedda nze Kampala gye nasomera. Kampala gye nasomera. No bwaba wansonga mukwala. Kampala gye nasomera. Kati nze primary yonna yonna ffe waffe eGomba twagisomeranga Gomba. Wagira ku nsawo ya Manda ng'abalala oba munaye twali baloodi muffe nakwe tukubye bukulu ebyaddala era nze ngamba bonna abaana abaloodi mu baaba embeera mu bukulu si bweba okyegedde bikyukamu mu bukulu ne bibeera byaddala ate bifuukira ddala ebyaddala kasita ofiirwa taata bifuukira ddala olaba maama tubeerawo tukanfaatinga naye bituuka mu byawano muganda wange mu bukulu bikyuka ffe katwakula taata musuubuzi wa mmwanyi nga mugagga eGomba era nga primary tugisomedde eGomba buli mwana ndowooza okugyako abato nnyo buli mwana okuva ku senior 1 agisomedde mu kibuga kati nze najja nsoma nga nva wa muganda wange okyegedde
ngamba muganda wange mukuru wange mukoko Joflo mukuru kakati we nsoma nalijagala nnyo Eddie Kenzo kuvira ddala nga ndi muto kwanze kuvira ddala mu P7 Eddie Kenzo yakubira akayimba ka people gundi ka Eddie Kenzo super power Talina mwana super power sobola njagala nkulage kati nze P7 bali bampita super power ku Kanoni Modern yao Kanoni Modern ngoyimba super power no mu malaika ai nga kumbe nyimba za Musuzan era nga ngamba nja kunoonya Musuzan mukole ki mufune ovote Kanoni vayo nsoma nzijja bano nsoma ekyakulete Kampala kusoma okay kati nga class choro senior 1 nsomera wali ku Green Light High School kitegeza primary yo nawe gisomera Gomba then is secondary noje Kampala zinatandika kwa Idan Tofa Gomba nensomayo ndozo kuva mu baby paka P3 nenyingira Kanoni Modern when namalira then nenyingira senior 4 simanya senior 1 nenyingira senior 1 wanene ku Green Light High School bwenjingira senior 1 paka senior 2 nenvaawo nengenda ku St. Kizito High School ebirungi bigwa byocha nawalungi tewaba wamwe bampita mu Rogerans Kaweso mukulu Bulondo Abe Obatanans agwe tubadde nayo nakolwalira tengo nakolencha tugenda mweyongeza kubanga bingi bye tutategedde we yakusomera Kanoni Gomba bwe yaje Kampala era tudde we yatandikira ate nakolencha alina bingi byagenda tubulira yes alina Matendo restaurant na yebi chebirala byagattako yenga Bulondo Abe Rogerans K Media musule bulonje onakolencha tugenda kukeera ne Bulondo Abe tovako I love you